Mulekerenga okucreatinga ensonga ewatali nsonga. Ne mulekanga ebintu eby'amakulu obudde ne mubumaliranga mu bitaayambe. Senga bakubuuza Nina Rose yakoze ki, oyinza kuddamu nti ki? Tugambe tuli mu kkooti ya kika. Bali mu kubuuza Nina Rose yakoze ki? Oyinza kuddamu nti yakoze ki? Kale yakisekku etudde ndanduludde ku bigere. Nina Rose yakoze ki? Kale ey'ensi etudde tanduludde ku bigere. Nina Rose yakoze ki? Kibi nnyo okubulwanga ebyokwogera naye ng'owulira olina okwogera. Bangi mujja ne mwetunuzaamu essimu ne mwogera ne muwunzika nga temwogedde. Nze nno nandirowoozezza ti omuntu atalina byakwogera sirika. Si tteeka nti buli lunaku olina okutuweereza kubanga si ffe twakutuma, era si katala nti buli lunaku olina okuweereza. Ate TikTok yeeyo, YouTube yeeyo, Facebook yeeyo oba akawunti yo yonna kw'osinziira okuweereza si pulogulaamu ya leediyo. Nti bw'otajja ku mulimu olina okunnyonnyola lwaki tewazze. Si ya TV nti basponsa bagenda kukugamba owaaye nga tetwalabye bulango nga buyitamu. Wekityo ebimu mubyerekereze. Kubanga wakati mu kwogera ebitaayambe mubikka ensonga ez'omuzinzi ennyo ez'ekitegeevu ezaaliyogeddwa oba abo babeera boogedde eby'ekitegeevu ne babikkibwa mu olw'okubanga amawulire gammwe gabeeramu abantu abaki abatutumufu naye nga gali nothing, tegayambe. Nina Rose yakulira wa? Buganda. E Buganda bagamba ki? Ani agoba abantu ku lumbe? Omufu abadde akolera ku paalamenti y'eggwanga, ku mulimu w'akolera baakumyewo ekyoto oba baakumyewo olumbe. Abakungubazi bazze mu bufunda bwawo. Nina Rose atandike kwegoba n'abakungubazi, atandike kuwemula bakungubazi. Yo motive yabadde ki? Kansooke embuuze. Omanyi mu Uganda tulina obuzibu buli bumu. Mulimu ekikula ky'abantu abateekawo entalo wano ne bateekawo abagenda okuvumirira ebikolwa, then ensigo eyo oluusi esigibwe oba eby'amakulu eby'omuzinzi bibikkibwe nga tuli mu byekijjigga, nga tuli mu bitaayambe, obudde nga tubwonoonera mu kwogera ebitajja nsa. Mwekambabuulireyo ekintu kimu. Uganda eyo bwe tuba baakudduka babi ne mmaka mwe tusula tulina okuddukamu. Mwebali? Mwebali? Ng'oyo akutereereza bulangiti ekiro, gw'oteekako ekifubo, gw'oteekako omutwe oti ku kifuba, nga naye kasajja wadde nga mukazi. Oyo awusigaalo gwe mulina mu kiyungu akyayinza obutaba awusigaalo nga naye kasajja wadde ng'olabanga omufumbi. Oyo gw'olaba era olujja n'alutukuza nga si mwezi nga naye kasajja. Mu kyo ki kyentegeeza? Eyatya okufa teyajja mu byabufuzi. Era nabagamba ebyobufuzi si kinyumo. Era bwe tuba kudduka buvunaanyizibwa ne Uganda tulina okugidduka mu kubanga yonna efumbekedde babi. N'omwami wo ggwe muwala alabika mubi. Mwami ggwe mukyala wo alabika mubi. Ggwe ssebo boosi abakozi bo balabika babi. Tugende wa? Tekiba bwe kiti eggwanga lye tulina ovaamu ne tulireka batufuge. Weewatali babi nga ne mubasabiriza mulimu ababi, nga n'abalalu ku nguudo mulimu ababi. Na bwe kityo gwawulira nti Nina Rose yakoze kibi ekyokusinkana bye yasinkana, kyessiraamu nsonga kuba nze ndaba kiri mayina naddala mu kufiirwa. Kale senga yabadde pate oba futaali kusiibuluko kugambako
naye mukufiirwa okuggyako nga mulina ensigo gye mwagala ossigiramu oba nga mulina kye muzannya, kuba nze sikyesiga nnyo bantu. Oluusi oyinza okubeera awo ng'eyagenze ne be baagenzeemu n'abali mu vvuma nga bakkaanya kiki kimu, balina ensigo gye baagala ossiga era balina oluusi ekyomuwendo kye baagala okubikka. Naye sirabawo nsonga ebeereza bikya. Ensonga ez'omuzinzi tezibeereza bikya, ensonga ezitategeerekeka ze zibeereza ebikya. Amaloboozi nagawulidde bannange newankubadde tebasalira mufu musango, naye mwebeereremu, nammwe mugira nnyo, muzunga nnyo n'ebirala ebiringa ebyo. Yesinzikiriza kwebeerera mu kintu kikulu nnyo. Naye mweno Uganda kaakati omuntu ali seefu ali magomba, ate naye tali, kuba batera obbasimulayo. So temudiscouraginga balwanyi kola buvunaanyizibwa bwabwe. Omusirikale omutuufu afiira mu lutabaalo. Eno tuli mu jihadi. Nakimuli Honorable yafiiridde mu jihadi, yabadde tayinza kudduka buvunaanyizibwa bwe, era bw'aba abadde alina okubaako badduka ne baatadduka aweereze baani? Emirimu abadde agenda gikolerawo ewatali babi nga nkugambye ne mu buliri gye bali. Ebyobufuzi si kinyumo, kano nkabaddiramu. Ebyobufuzi si kinyumo, gwabirabanga ekinyumo yeggwa kyatya n'okufa. Nze ndi muntu atambulira mu kufa buli lunaku. Simanyi oba bukya, simanyi oba bunaakeesa, naye nayingira nkikola ki? Nayingira nkimanyi, so nga ate siri mwetaayaayaze nnyo era nga siri muntu eyeewa nnyo bantu. Otegeera, naye ntambulira mu kufa era ndabika nze omu ku baasinga okubonaabona kaseera ka kampeyini ak'okulonda. Naye kyekyo kye nayingira. Okufa kuba kusuubirwa, naddala ng'oli mu jihadi, kubanga mu jihadi ozze kusuuza, bw'otasuuza bakutta. So temudiscouraginga bantu kukola buvunaanyizibwa bwabwe na kwesibira mu mayumba gaabwe, kubanga ne bwe weesibira mu nnyumba namwe mukyasobola okubeeramu ababi. Wakati w'ogambira abakulembeze okwebeereramu obutataayaaya, obutagenda wano, obutagenda ate weoyagalira Ssaabasumba ate yajja avumirire. Vaayo okufa tteeka, vaayo okufa tteeka. Okufa tteeka ate lwaki okwa Nakimuli kwakkanze era lwaki okufudde nnyo discussion? Kubanga okufa ki? Tteeka. So ebyobufuzi bireme kubeera kinyumo. Ebyobufuzi birimu okufa, kufa na kuwona. Ebyobufuzi si muniino era tebiriiko boundaries, naddala mu kufiirwa. Ekirala, omusumba talina bwe yeewala batamiivu ng'ayagala kulokola myoyo. Actually omusumba, nze abasumba mbalaba beesiba nnyo mu makanisa, yo temuyinaayo mirimu, mugende mabaala, mugende ku nguudo. Kitegeera. So ku lumbe nga bwe lwabadde olumbe, ate agenze mu lumbe totegeerera baagenze mu lumbe olw'okuba oyina essimu, totegeerera baagenze mu lumbe okuggyako nga waabaddewo ekizannyibwa bazannyi balungi. Naye sirabawo nsonga eyinza kukuza okusanga owunya bulangiti. Sirabawo nsonga nze.